ezungu kiri gwava nga bugambye mpozi erinnya lya botany liri Psidium gwajava kakati ekyo n'okimanya nti no kiyitirivu obulungi kiyina property eyo ekambagga nti mu kukambagga okwo kuwulira kwekiyina kikola ebintu bibiri ebikwewunyisa nti omuntu yenna alina okuddukana kyangu nnyo tekitwala na bbanga ddene nnyo omuntu abadde addukana okusiba olubuto singa okozesa ekikoola kya gwava ekikoola kyepeera ku mazzi agookya ate abadde okuddukana ng'okiggyeko ate n'okusesema kwega kiziyiza emirundi gyombi abadde asesema nga waliwo abakyala abadde bajja ngaomwana wanaganya asesema buli kaseera ngabuga nti tuulaawo tojja kuddayo tuulaawo malayo essaawa emu nti buli kooteekayo kasesema buli kooteekayo akasesema nti asesema nti tuulaawo okumala eddakiika entwakiri yamala essaawa 2 naga nti ajja bisesema n'ebyo byomwadde ajja bisesema naaga amazzi tetuwadde amazzi tugamuwa teganywerayo yatuula n'anywa eddagala ekyavamu omwana yafuna tulo neyeebaka bwebasi egwadde baga nti asesema naagajja gasesema teyagasesema nolwekyo mangu nnyo n'atafuna nambiro tewali kyonna kyavaayo era ne bavaawo nga basanyufu naye kyenjagala obategeeza nti mu kuziyiza ebintu ebyo byombi okusesema n'embiro ekikoola kyepeera kirimo tugende ku bakyala bano abatera okulemera mu kasanvu kikoola kyepeera kirungi nnyo kuba kirina obujjanjabi obulungi kyanguwa mangu okubalancing up hormones zo kirungi nnyo mu kubalancing up those hormones neweba nti nno oyanguwa okuyimiriza ekigambo ky'okulukuta ekyo kikoola kyepeera kirungi nnyo ate ku ndwadde ez'omutawaana ennyo nga obulwadde bw'omutwe omuntu ng'alabika atabukatabuka omutwe in fact kigendera ddala wala kitandika kukujjanjaba omuntu agw'ensimbu kirungi nnyo kyojja okukolera okufuna bufunyi ensaano wabula ojja gattako ekikuta ky'emirandira nakyo kiyamba okugaba obigatta awamu semirandira wabula ekikuta ky'emirandira ekikuta ekyemirandira so emirandira gyonna genda ojjeke bw'ojjayo omulandira gwekyo jjaka ekikuta waliwo akantu akakakwata omulandira gwennyeyako ekikuta ekyo kigyeko ojja kigatta mubisi osobole okujjanjaba omuntu ayina obulwadde obwo kiyamba nnyo ku bulwadde obwokwesibwa kw'ebinywa waliwo abalina muscle cramps omuntu nga yeebaka n'azuuka nga okugulu akusindika eri awulira tekugenda kati muscle cramps bwoba nga olina ebintu by'ekika ekyo kozesa nnyo ekigambo kino ekikoola kyepeera kyetaaga nnyo ogatteko ku kikoola kyepeera ebintu nga entaseesa kyetuyita paijum oba prunus africana gwe tubali twogerako kikolera ddala bulungi nnyo mu kigambo ekyo ekyokwesiba kw'ebinywa oba ne bwoba ofunye calcium supplement nayo nnungi nnyo ku kigambo ekyokwesiba kw'ebinywa byebyo kikulu nnyo mu kwongera abasirikale mu musaayi abasirikale abaziiza kwegamba zitwandise nga white blood cells mu kulwanyisa obulwadde bonna mu mubiri gwo kwegamba in fact bakikozeseza ddala nga immunity booster okusobola okuyamba ekyo kyoyogera old doctor mamanyiddwa nga Anjo Sudi yavaayo n'agamba nti ddala mutuufu ekimu ku bintu ebiyamba okuboostinga immunity mu muntu yeetaaga ekikoola kyepeera tekyandibuddewo ndwadde ez'enjawulo takiviibwako oba tekyandibuze mu kagundiko ketuyita ka first aid box akabuli awakawo wawenyininyini kuba tojja kgenda nga buli kaseera golowooza nti ojja kunoonya ekipeera osobola kinoonya nekikubula ate n'ekirala kyokozesa buli lunaku ogenda onoonyebwa obinagiteekawo bijjakala anti tomanyi ngeri yabikozesa anti ojja tubuli oba olinayo products zaabyo eyo mu maaso sebo zo products tuzirina mu bungi n'olwekyo ekigambo ekyo kirungi okuba nti nno ekikoola kyepeera omuntu akitereka n'abeera nakyo
abalala bano abatera okutandika ensonga batera okufuna obuzibu ne balumizibwa ennyo wansi kyetuyita lower abdominal pain awo wansi awo baziyita menstrual cramps ndowooza batera nnyo okufuna obuzibu nga batandika nga bagenda mu nsonga ne balumizibwa abalala naku 2 naku 3 tebaagala nagenda kukola oba kugenda kusoma kale alumu olw'ekigambo ekyo ekyokulumizibwa naye pain yeeyo menstrual cramps nyangu nnyo okujjawo singa onogatta ekyo n'entangawuzi ate nogatta ne kaama bw'oba nga olina william ojja kubanga oyanguyiddwa nnyo kwata william kwata ekikopo ekijiko kimu okwate akajiko akatono akepeera akekikola kyepeera pawuda wekikola kyepeera ogatte oteke mu mazzi agokya osobola okuteekamu entangawuzi osobola kulyamu entangawuzi nga 2 gw'omuwala alina ekizibu ekyo oba omuntu yenna alina obuzibu bwogera mu nsonga awo ojja kubanga osobodde okujjanjaba ekyo mu ddakiika nno ntono nnyo dakiika nga 10 eziddako nga peyini egenze neweewuunya okiddamu olweggulo nokiddamu n'enkeera ate bw'okiddiŋŋana ensonga z'emirundi ng'ebiri oba myezi 2 omwezi ogwokusatu ojja kubanga otandise okubeera free wekanga wekanzi nga ogenze mu nsonga without that pain. Awo omutima ogukubira okumukumu olwa twayogedde ku kigambo kya potassium mu bungi ekikola ky'eppeera kirungi nnyo pawuda waakyo singa oba omukozeseza okuyimiriza obulwadde obwo. Waliwo omuntu aga nti baadde bankubira essimu gyo ng'omusajja ganzize wano tinaye omutima gunkuba kati gukuba nagati oguwulira bwe nkwatako wano noono yennyini ali okumpi nange aguwulira ng'agamba omuwala ali ku kawunta era ndowooza kyetwakozeseza okufuna kakaawa ako aka okra okanuune bunuunyi ate n'ekikola ky'eppeera kino kiteekeko mu mazzi ogokya okinywe waayise eddakiika ntono yaga nti bannange ate gwe onyambye nnyo. N'olwekyo kyetaaga okozesa ebintu ebyo osobole okujjanjaba omutima ogwo ogukubira okumukumu. Mu kusala amasabu ebirungo biri byenjogeddeko birungi nnyo nga lycopene quercetin birungi nnyo okusala amasabu. Ate ekirala ekikulu kyoba omanya ssebo nti ebirungo ebyo byennyininyini byenjogerako naddala quercetin nungi nnyo nga eri anti-inflammatory antihistamine. Kwegamba bwetwogera ekigambo antihistamine kyeki histamine ye chemical etera okufoomingibwa singa mu mubiri gwo mubeeramu entondo. Entondo gwe tuyita allergy ndowooza kyekigambo ekyekiruvu ekyokunywa allergy. N'olwekyo singa omubiri gwe gubeera ne allergy mu bintu by'oteeka okukozesa noonya ka black seed oil ate ojja okozesa ekikoola ky'eppeera kikulu nnyo mpozi n'omulondo nagwo omulungi okugattamu kuga ebintu ebyo nga 3 ebyo bijja kuyamba okujjanjaba allergy. Ebika nno bingi bwe twogera ku allergy tugenda wala ne twogera ekitegeeza omubiri okugaana okuboola ebintu okuboola ekigambo ekituufu kwe kuboola. Abamu obudde nga buno katuyingidde mukadde kano abalala guboola ebyokulya abalala guboola n'ekintu ekimu okoona ku lususu waliwo olugoye lw'oyambala omubiri ne gugamba nti eyo matiriyo sijjaagadde. Ate no n'amaaso obuusa okulaba ekintu ng'ekisaanyi waliwo amera olutiko amera olutiko just alabye bulabi kisaanyi negufa yenna n'amera olutiko nafuna n'ebirogologo. Nolwekyo chemical efomingibwa mu mubiri gwawe bagiyita histamine in that process. Kakati okugezaako okugoba ebintu ng'ebyo entondo ezo zisirisa twandikozesezza nnyo ebintu bino ebiri antihistamine era ekimu ku byo kyekino nebiri byenjogeddeko ebirala ojja bigattamu obe nga obikozesa omulundi gumu. Wayogeddeko ku cholesterol okusala amasabu kubanga bagamba nti waliyo oli osobola okukola amajaani go nga guava leaf n'okuba n'amajaani go nga kikoola kya ppeera ng'omuntu bw'ateekamu amajaani
nga yekyayiwo ate nekyo bwogattako ekyekistafeeri obeera very sure nti amasavu gajja kugenda mangu banja badde bakikozesa nga obeera ku kyayo okumala omwezi wagenda okuddayo okupima nga kilo 7 kilo 8 zikendedde well toluzinga weight nti wenna oyononeka abantu batera nnyo okugamba okutya nti ate ensala amasavu nja kulabika bubi bajja in fact your shape isobola obutakyukanako naye kyetusalayo gegali amasavu amabi bad cholesterol gegatera okuvaayo nosigala nga bagamba nti after 8 weeks so weeks 8 omuntu yali agweddemu buli bisavu ebiteetaagisa webale nnyo nga ogenda okumupima ago gonna bad cholesterol temukyali nga bagokyeza nolwekyo epeera ddungi nnyo mu kigambo ky'okusalayo amasavu ago nga bw'oyogedde bannaffe abalina enkwasa entono nga gwe enkwaso ntono nnyo tezikyawera ebyo tujja birabako ne mu misomo gyaffe gye tugenda okulaba omusomo gujja kubeerawo ssebo nga 14 ku Mande gujja kubeera munyovu nnyo era ebintu bimaze okutegekebwa ogenda kutunulira ebintu ebimu bijja kubeera naku olutimbe luli gaggadde ng'osobola abenkwasa entono infections ziva ku kibaki ziddingana osobola ozisangula mu bulamu okozesa ebintu ebiri okumpi bodda noweerabirira ekigambo kyabaita infection kisoboka ezo urinary tract by the way tuzita urinary tract so bikize tukola mu bulamu waffe obwa bulijjo ezireko mu byokulya lifestyle nnyo kubanga gwesokulanga sukali omuwomerwa nnyo notumanya nti ayina ekyakabi kakuleetera ate eri wansi lwaki zitawanya nnyo abakyala okukira ku baami kale nno ebintu ng'ebyo bye bigenda okuba mu musomo tulabe nti no era kigenda wala ne mu kuzaala kuno kwe tubadde twogerako kuno tujja kwogera ku kigambo ky'okuzaala okwo olabire ddala nga abaami abantu banenya nnyo sayidi emu ne baginenya ate balina ekigambo kye tuyita secondary infertility endowooza okimanyi ekyo nno kyekireetedde omuntu nti omwami alinayo abaana omukyalo oyo yazaalako ekitegeeza omukyalo oyo yazaala kudda era ndowooza engeri gye yazaalaku ndowooza nze nnemereddwa kwamba okunenyangana okwo tujja kulaba wewe kusinziira era lwaki musomo tujja kubaayo n'olwekyo ssebo tugenze ku kigambo ky'omuntu alina amabwa g'omukamwa oba mu bulago sebo tekiriiyo ekyangunga kino twali mu meeting yaffe eri nga tugenze nali ngenze mukirehe omukirehe omanyiyo omukirehe nembalala wantenje kakati bwe tugendeyo waliwo olukuŋŋaana nga lugenda kubaawo enkya nali mpitiddwa mu bigambo ebyo nabaawo bambi pasita yajja nga alina akabwa ku lulimi naga nti munnange nze ngenda okwogera olwayogera nti oyo musomo nanga nti olinayo akadagala kasooka okunyamba kwawo nze ngenda okwogera nkya neyise bwaliri wano ku lulimi sisobola kwogera nemuga nti kyangu nnyo twala akapeera eryo okole bwoti onyomongoze mukamwa okole bwoti wabuna okutuuka ku makya yasimba akasente sijja kabagulya naye nga ekikulu nnyo kyenjagadde obategeeza nti mu kwanguwa ogoba amabwa g'omu bulago kirungi nnyo ojja kukola gagoling ojja kukozesa kigambo gagoling ate n'okulunguza mulungu otyo ganguwa agali mu miro ne gano okujjawo bino ebintu ebigaanira mu mimiro mulimu abantu abaga nti banennyina ekintu kigaanidde wano kiganye ekipeera ojja dikozesa weerusobola n'okukozesa kuwera nga batugambye ekistafeeri ekikola kyekistafeeri ogatte ne ku ka black seed oil nako ojja kukozesa awantu awamu ojja kuzuula nga kikuyamba nnyo okukozesa n'olwekyo ekikola ky'eppeera ssebo kigazi nnyo era nange ndaba obudde sobola obutakimbalaayo akini kyeki ani akine okay olugenze ku ndwadde z'olususu kirungi nnyo zirabye kina vitamini C ennungi kigeza nekiteeka mu kizigo kinkolera nnyo pawuda wakyo muteeke mu kizigo ajja kuyamba akine bwe bulwadde buno obutera kyovula era kiyamba ne ku nviiri olususu okufuuka ekigundi olususu ne lufuuka nga ziringa mbalabe naye buli lwaginyiga bwati ate nereeta redi olusuku ne lukyuka ne luvaamu amazzi kyonna nekyonooneka era osanga balala balina facing efaananya ddala bubi nnyo naddala oluyinja ate nnyo bitera nnyo okuba ku baana bano abato abakula
abalenzi n'abawala bombi nga homoni zikyukaawo bagende mu bukulu bakule. Okay. Twagala kuwa mukisa tujje gy'oli naye nga musawo nga bw'abadde akunyonyola abakugwa balala bagamba nti okunywa guava leaf tea regularly kiyambako omuntu ne yeebaka bulungi. Okusinza ku Dr. Omwe yanoonyereza nti abantu abanywa guava leaf beebaka bulungi nga ka baby. Nolwekyo musawo ajja tubulira products gyeri yammeka nyinza gisangawa nga sinnabagendako eriba amasimu. Anti ngamba nga sinagenderiba amasimu product gyeri gisanga wa eri mu sente mmeka eri ku mutwalo gumu wojjo gisanga wonna. Okay. Era nga gyeri ejja kuyamba mu bino byonna nga bwe gastrointestinal issues. Exactly, ngati kyekyo twayogerawo kigambo ekikwatagana n'olubuto. Okay. Oba kusesema oba kuddukana n'obwongo ekyo kyebaliko bwayamba nnyo n'obwongo n'omutima. Okay. Twayogeddeko ku nsimbu n'obulwadde buli wennyini obw'omutwe. Okay. Kale product erimu wonna sebo matundiro gaffe John Kesarian Sons Debula Nakamate kireka kadopado ku mulo genda ke busunju ogendeko entebe ku Cox Masaka wali opposite n'akatale sebo empiji mbakiyimba events ebweyogerere opposite n'ekikuba erikirira kugwatira ku kizimbe kye basige MTN awo. Kale katujje gy'oli alina kyagala okubuuza musawo noti 782 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 6 noti mu WhatsApp 0793 3 musaba ntisoko bayi ku program yo obalagirire newo bawene ku simu. Sebo wembaano bwenti ngenda mukono. Okay. Era ntuke mukono nja kubawo saawa emu yakawungezi akolwaliro sebo ncha mbeera y'okuva ku ssaawa emu n'ekitundu okutuukira ddala ku ssaawa 6 ez'emisana mbaawo. N'olwekyo mwandibadde mweyuna ne tusobola okuba nti no tumaliriza ekigambo ky'obujjanjabi. Ate sebo mbadde njagala nnyo era bajjukizeeko waliwo abatera okumanya okubeerako embaale ku Sunday mbeera mbaale. Tuli ku kifo kye bayita Maluku Adra wetwalinga twavaawo abantu abasinga baga nti ate mbaale muli ludda naye tuli bayita Maluku Adra kifo ekyo mwe tubeera olunaku lwa Sunday then olunaku lwa Tuesday netubeera ebugiri. Okay. Anina wano Enoka Kigongo kwali ku mukutu yagambye yagala kwongera musomesa ku migaso gya mulondo naddala mu eri sebo mukulu Kigosi musawo anti-histamine eraga nti omulondo mulungi nnyo kubanga oli anti naye singa ndooza gwagala mu nsonga ziri tugumanyiiko ate muyitirivu nnyo. N'olwekyo mukulu Enoka Kigongo Enoka Kigongo mpesi kamuwese mukale esimu eri kuba okwo bakubuulire bw'oyinza okudda obujja tokuba weereza ko genda ku WhatsApp 0776 0776 83 yes. Okay, ate eri endala eri 075 577 alo negwe bayita Becky Jackie yagamba naye ayagala kuba nti ayamba omwami weera ku ki product yemu nenaluwaga brand abantu nga bayina ekizibu ekyo kiridde nyamaka nkugambye amaka gadobanga senyu gadobo bakwita kudobonkana enkozesa esobola okufumba ennyo tetulanye okwagala bintu byakufumba ebyo twabigira nnyo naye nagamba nti kyosobola okukola funa ebikoola bino obiteeke ku flask kunywa ebikoola byo nga 3-4 buli kikopo kyo ekiri mu flask omwo obiteeke ku flaska oteekemu amazzi eventually ogafuula ekyayiwo ekirala kyasobola okukola kwe kukola powder nga musano ngojanise mu kisiikirize then ogisobola ogifuna mu powder.